Kakati abo boolaba babasanze bali mu kukola bwenzi, babasanze bali mu kikolwa eky'omukwano, ng'omusajja ayingidde mu nnyumba y'omukazi omufumbo ali mu kumwendako. Omukazi mufumbo ayina bbaawe, omusajja mufumbo ayina mukyala we. Muk'omukyala oyo yakedde genda ku mulimu n'aleka mukazi we waka. Ne mukazi we ono omwami naye yakedde kugenda ku mulimu n'aleka bbaawe nga yeebuzaabuza ali waka tayagala kgenda kukola. Kumbe omwami ayina ddiiru ne neighbour balina okwemiitinga. Ekyobusiru omusajja ono yagenze mu nnyumba ya neighbour we gye yamwendeddeko, gye babasanze ne babakwata. Kakati wuliriza nga sinnaba kutuusako vidiyo eno nkusaba ogimpereka like etambule etuuke ku buli muntu. Kakati ababiri abo babeera ku kyalo kye kimu era nga banneighbour. Ekibawula ndowooza nta wano na wali. Buli omu mufumbo ayina amaka ge. Omusajja ayina mukyala we n'abaana, n'omukyala ayina bbaawe, bonna bafumbo. Bbawe omukyala ono yakedde ku makya genda kukola, kuyiriba, n'aleka mukazi we waka, amulekedde ez'akameeza, amuwadde biki, n'agenda mu musajja wattu anoonye ssente. Ne mukyala we ono omwami naye yakedde genda ku mulimu kukola, n'aleka bbaawe waka ng'alowooza bbaa wange awummuddemu kamuleke bw'anaamaama azuukuse naye anaagenda akole. Kumbe omusajja yeesigazza emabega alinayo enteekateeka ez'okusisinkana kinneyiba, kimuka nneyiba. Munnange zabadde teziri busa ng'omwami ono yeesulubebba agenda yeesogga ennyumba ya nneyiba wecwi. Kati bano badde ndowooza baakoze dda pulaani ng'era boogera. Nneyiba ndowooza nga mugamba bba wange wanaaba agenze gwe bw'ojja yingira buyingiza oluggi lugenda kuba luggule ojja kunsanga munda. Bino byonna babikola. Omusajja ava eno yonna yonna gy'avudde ajja yeetambuza yeebuzaabuza ayingira ennyumba ya nneyiba bakole obwenzi. Kumbe waliwo abalaba, waliwo nneyiba omulala abalaba agenda okulaba nga mu nnyumba y'omusajja muyingiramu nneyiba we. N'agamba nneyiba omusajja akola ki mu maka ga nneyiba musajja munne? Wano waliwo ekitagatta. Era zabadde teziri busa ng'akwata essimu ng'akubira mukazi w'omusajja nga mugamba nno oliawo naye bbaawe mulabye ayingira mu nnyumba ya nneyiba, ate nneyiba mukazi we gy'ali munda y'aliyo yekka. Nga bakubira ne bba w'omukyala nga bamugamba oliawo naye mukyala wo ayingiza omusajja omulala mu nnyumba, kyokka omusajja gw'ayingizza nneyibawo, nga bonna bajja. Bano nno bali munda tebamanyi kikigenda mu maaso wabweru. Bino bye mbanyumiza bya ddala. Vidiyo nandibadde ngibateerabo naye vidiyo erimuko scenes ezitiisa. Bano baba tebajja kusobola kugikkiriza aba YouTube. Kakati babakutte, babasanze bali na bute, bali mu mukwano, bali mu kikolwa. Enduulu ne bakuba, abantu ne bakuŋŋaana bajje beerolere ku benzi be basanze nga beeyendako. Ng'omusajja akamanyira akatadde ku level ndala nnyo. Ova otya mu maka ago n'ogenda mu maka ga munno oyende ku mukazi we. Lwaki oba tofunayokko kati nga buno buluumu oba buloogi ng'obwo n'ogenda n'oyendera ng'omwo? Naye nno omusajja munno n'aleka mukazi we waka n'otafuna na yadde n'akafansonyi n'okkakkana ku muka munno n'omukuba empiki mu nnyumba ye. Abasajja bajooga. Munnange bano bwe babakutte, mukazi w'ono omusajja ne bba w'ono omukyala babadde bateesa kimu kye baba bakolera abaagalwa baabwe. Okusookera ddala bayagadde babaleke babagabire bagambe nti kati wuuyo omukazi wo mutwale. Naye ab'ekyalo bagenze okulaba nga bano ne bano abaleka ne baba nga buli omu bamugabidde munne, bajja kubasaaliza. Bajja kubasaaliza kwegamba bayite ku kitundu nga beekutte nga bagamba wuuyo nno muka gundi baamumuwa. Kati bano kibalumenga ne bagamba nedda, tetugenda bakkiriza kubeera mwenna, katubookye. Ffe ku kitundu kyaffe tetwagalako bwenzi moodule eyo. Ogenda otya mu nnyumba ya musajja munno ne webaka ku mukazi we. Era zibadde teziri busa, ab'oku kitundu ne baleeta ebisubi n'emiti
ne babiteekawo nga woolaba nga bagenda bookya nga balamu. Engoye babagambe buli omu akwate obugoye bwe, empale ze, buli kimu azikwate mu ngalo bw'ati. Tugenda kubookya omuliro ogwa ddala. Era ebyo ebisubi by'olengera babireeseewo kwokya bantu bano kubasanga mu kikolwa kya bwenzi. Babireeseewo kubookya kuba kubaako omuliro. Kati basoose ne bakuma akaliro ku bisubi bino ne kubanga ogubookya ne badduka emisinde. Bwe baddusa emisinde ne babakwata nga badduka ekibambo ne babakwata ne babagamba bati temulina gye mulaga, mugenda kwokebwa. Tetugenda kukkiriza kutyoboolwa ku kitundu kyaffe bwe kityo. Ova otya mu nnyumba yo n'ojja mu nnyumba ya musajja munno n'owebaka ku mukyala we. Naye mazima ddala mbabuulira, abasajja bamanyiira. Abasajja bamanyiira. Omusajja asobola okuva mu nnyumba ye n'ajja mu maka ago n'eyebaka ku mukazi we. Mu butuufu naye kati kino ekibuuzo kankibuuza abasajja bannange abali eyo. Kino nga ggwe tekikutuukangako. Mu butuufu ne kikutuukako oyinza kukola otya? Mbuulira, ne kikutuukako oyinza kukola otya? N'osanga nga neibawo ali ku mukazi wo mu nnyumba yo gy'osasula. Omukazi wakedde muleka waka, ogenze kukola kunoonyaamu kasente, kyokka n'omusanga nga neiba amulika ali mu kumufumita. Mu butuufu oyinza kukola otya? Abasajja bamanyiira. Bino by'owulira kati zino ze zimu ku nsonga obwenzi kyekimu. Obutemu buganya okuggwaawo. Obutemu tebujja kuggwaawo singa ebintu nga bino tebikoma. Nze mbabuulira mazima. Obutemu tebugenda kuggwaawo singa ebintu nga bino tebikoma. Era obutemu bugenda kera ku makya buggweewo ebintu nga bino singa biggwaawo. Abasajja ne balekerawo okwenda ku baka banne. Abasajja ne balekerawo okwenda mu nnyumba za bannaabwe. Bw'oba oyagala kukola bwenzi ku mukazi wo, genda mufuneyo kaloogi mugende gye bataabalabe mukolereyo ebintu byammwe. Mukomewo eno nga mulinganga abatalina kye muva kukola, buli omu nga atunula bbali. Naye ggwe n'okkakkana ku mukazi wa munno n'omuliira mu nnyumba ye. Lwaki tebabookya? Lwaki tebabookya? Mujjukira abajulizi. Bano nno bagenda kufa nga abajulizi. Ate ka mbabuulire, mulimu amawanga agatasaaga nga go mazibu, nga bwe gasalawo ekintu gaba gakisazeewo. Kankubuulire, mu Buwalabu eyo bwe bakusanga ng'oyenda ng'oli mukazi bakukuba amayinja, tekukibako kuwannaanya kintu kyonna kyonna. Baba balina okukutta mu Buwalabu, nze nkubuulira. Nsi ggwanga kyeddala nga bwe bakukwata ng'oli mwenzi tonnyonnyola. Ne bakusanga ng'oli mu kikolwa eky'obwenzi tonnyonnyola. Kuba kufa. Kati na bano ekigenda okubatta bwenzi. Ozannya n'okuzannya. Kale si Omaico Uganda YouTube channel kwoli, mwebale nnyo okuba nti ate mugoberera abeekumira ku mukutu, mwebale okuba nti ate musubscribinga sako n'okuba nti ate mufollowinga. Mbaagala nnyo mwena abeekumira ku mukutu era mbasabira Mukama Katonda yongere okuba nti ate abaluŋŋamya. Mbaagaliza Easter ennungi, Mukama Katonda bankuumire mubeere bulungi, mweraba. Peace and love.